nze Lukwago Swali komyewo mu critical analysis ku nvumbo ezewunyisa ezili intriguing United States of America zeyatadde ku mukulembeze wa RSF Ahmed Hamdan Dagalo Hamdet nera ejjo zeyatadde ku mukulembeze wa Sudanese Armed Forces General Al-Fattah Burhani. Museveni, Kagame, William Ruto okugenda mu Abu Dhabi Sustainability Week abakulembeze abenjawulo gye bagenze okukunganira mu United Arab Emirates to address sustainability challenges. Yes, for starters, United Arab Emirates yemu kuba fundinga n'abayambako okugula ebyokulwanisa ne babiwa RSF militia leader Dagalo Hamdan. Era America yatadde envumbo ezimu ku company eza United Arab Emirates eziyambako mu kugula ebyokulwanisa ezifundinga n'ezikola financial transactions mu kuyambako Dagalo. America yatadde envumbo ku company nga musanvu eza United Arab Emirates ng'emu ku zo ye Capital Tap Holding olw'okuwa ssente n'ebyokulwanisa eri RSF. Okay? Envumbo zino ezateredda ku RSF erangibwa okuleetawo okufa kw'abantu, okutyoboola eddembe ly'abantu n'okubaleetera okusaasaana mu bitundu ebyenjawulo. Jeno Abdul Fattah Burhani envumbo ze bamutaddeko naye bamulanga okulondawo olutalo okusinga okuteesa okukomya olutalo mu Sudan. Ejje likubyenga bbomu ku bantu ku mayumba gaabwe, mu nguudo, okulumbanga amalwaliro, obutale ne extrajudicial executions. Batta abantu kyeyegeredde nga tebabatutte nawa mateeka. So Washington etadde envumbo kuba badde bawa ejje lya Sudan ebyokulwanisa nga there is a one Sudanese Ukrainian national as well as Congo based company zonna zibadde ziwa ejje lya Sudan ebyokulwanisa. Bonna babataddeko envumbo mu mbeera ekkakkanya abantu bano ababiri, Ahmed Dagalo ne Sudanese Armed Forces Commander Burhani babalabe nga babateeka ku kisenge bateeseganye. Naye ng'era tujjukira bulungi ebyaliwo. Okay? America we yeewuunyisiza. America yennyini ng'eyita mu Anthony Blinken yagamba nnyo ono General Burhani ateeke aintegratinge amagye ga RSF mu ggye lya Sudan. Ekintu ekyo kyanyiiza be bayita bano bakizani, kizani Islamists, kizani Islamists ne bano abaki waliwo force ene waliwo force eno eyaliwo gye bayita Forces for Freedom and Change ne ba Islamist, kizani Islamist ne babiwakanya nga bagamba okugatta RSF mujje kijja kuleetera RSF okubeeya amaanyi okusinga ffe. Kuba bano bakizani Islamist baali b'amaanyi nnyo. They are top brasses in the Sudanese army. Ne ku mulembe gwani gwa Bashiri baali b'amaanyi nnyo nga tebagamba wako. So baakirabanga nti okugatta RSF mu ggye lya Sudan, RSF ejja kukola ki? Kubasukkulumako. RSF ne SAF, Sudanese Armed Force, baakulemberamu coup eri Sudanese civilian leaders ne babawamba, naye abakulu bano bamala okuwamba bo bennyini ne baawukana.
ngera kiva ku America ne international community okugezaako okubagamba bakwatagane. European Union kenyini ekozesa RSF okulemesa illegal immigrants obaba immigrants okwakisesinga Europe nabayitire ye Sudan. Era European Union ejiwa sente nyingi nnyo. Saudi Arabia nga regional power awantu awo, United Arab Emirates nabo bakwata sente ne baziwe ejje lya Sudani ne RSF bagende babayambeko kuba abayekira abahuth. So kati ekizibu okiraba kinene, America wagira RSF ate wagira SAF. Kati obuzibu we bwajidde Dagalo okubeera nga akwatagana nnyo ne Russia. Era yagenda n'asisinkanako Sergei Lavrov, foreign minister wa Russia. Dagalo n'amukakasa nti ajja kuwagira ebirubirira bya Russia okuyongeza ejji lyayo okubeera muki, actually to expand Russia's military presence mu Africa we Sudan. N'ebyenfuna byabwe Dagalo bamulanga okubeera nga akolagana n'abawagina mercenaries. Ahmed Dagalo bajjeko government yeki ye Sudan. So ekintu America ekikutte mu mbeera nti yo teyina ludda naye nga ate obuzibu buli ki kuye. Kati jangu ba Museveni wuyo agamba United Arab Emirates igenda kuzimba amalwaliro ne railway mu Uganda oluvanyuma lwa Museveni okola ki okukyalayo. Naye nga Museveni, Kagame ne William Ruto babavunaana okukukuta ne Mossad eya Israeli, ekitongole kikese kya Israeli okukukusa ebyokulwanisa ne babitwalira RSF. Era ezimu ku nsonga lwaki General Burhan yagaana oyo gundi oyo William Ruto okubeera chairman wa IGAD olw'ensonga nti William Ruto aina illicit trade dealings n'oyo Ahmed Dagalo. Railway line United Arab Emirates gye yagala ozimba n'eddwaliro eriri Entebbe awo ligendanga kujjanjaba abafunye obuvune mu lutalo olugende maaso Sudan. Railway line baagala bagikozese okutransportinganga gold ne minerals United Arab Emirates zerimu kuba ne kata nayo weryawe Kongo kuba olaba Bufaransa kata tekola ki tebulawo. So olutalo lwa Sudan lulina okulabirwa mu mbeera international community n'aba America ne European Union ogezaako okuteeseganya RSF eberenga eteekebwa mujje baki Kizani Islamist ne bagaana ne bakaka Burhan okubalwanisa. So America etya ne Russia China's influence mu Africa mainalawo mu Sudan kuba bafulumyako documentary nga gold bamubba abawagina mercenary babba gold ye Sudan. Russia badde yagala kuzimbawo military base Sudan eyo oba government yali ejikiriza nojikiriza, but all in all baagala okunafuya bano these two belligerent groups RSF noyo General Gundi obuyinza budemba civilian kuba be baali mujjukira we beekalakasa ne bajja ku Bashir Nise gezaako kuba beekalakasa RSF nejja ni bagana ne Nise ne bakwata Bashir ne bamuwaayo maje. Kati ne ba civilian ne bajja bakulembere government ono Dagalo ne Hamdan ne Dagalo ne Burhan ne beekobana ne bawamba civilian leadership. Kati America mu kuba sanctioninga bonna perhaps kyetajetinga kati bano bapigamizi simanyi mutabani wa Museveni nti Trump wakwata obuyinza tugenda kuwamba Katumbi mbasasidde baagala obuyinza budemba civilian